erako ebigambo nga bitirivu bwe biti. So nze naawe tuteekeddwa kuzuula bulungi buli muzo era tuzikozese. Ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyatugamba okukolera muzo tukikoleremu. Oba oliawo okwewala tuzeewalire ddala. Tusobole okubeera nga tusikana Allah subhanahu wa ta'ala nga weziba mpeera za kubeera nti twaweeyo obudde bwaffe mu kubeera nga tutuukiriza Allah jalla jalaluhu asobole okubeera nga azituwa. Lidha nabwe kityo emirimu mingi egitusomeseddwa naddala mu nnaku zino nga mwannattu abantu bandyetaaze okubanga bateeka mu nkola naye ng'osanga abantu nga bakyali bagayaavu nga n'omunaku luziba nga tasomye okusula n'emu mu Qur'ani wadde ekigambo subhanallah wadde alhamdulillah wadde ekigambo Allahu akbaru wadde ekigambo astaghfir nga takyogedde. Lwaki? Mwannattu tannategeera bulungi na bukulu bwa nnaku zino ze tulimu mu mwezi guno ogwa Dhul Hajj. Baganda bange mbakubiriza okuba nga mukola emirimu emirungi mu zino ennaku ze tuyingidde insha Allahu ta'ala. Mu nnaku zino 10 emirimu mingi egikolebwamu era nga gwomanyi nti buli mulimu mulungi gukoleremu kubanga kisobokera ddala omwaka ogujja obutaba mubalamu. Osobola okuba nga oli mulamu naye nga tokyasobola kukola ibaada zowandibadde okola ng'okyali mulamu nga kati. Bangi baganda ffe twasiba nabo arafa y'omwaka oguwedde era nga twasiba nabo twayingira nabo ennaku z'omwaka oguwedde ng'essaawa eno tubogerako ng'abagenzi. Ffe bakyali abalamu tukozesa kyansi biidhinillah tusobole okubeera nga tukolera emirimu emirungi oba emituufu mu zino ennaku 10 esooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Baluganda obudde tulina butono. Essaawa yonna tuyingira Kabuli naye abalinawo akakisa k'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala akyabawadde okutegeera ke kaseera mukozese kacyansi kano ak'okubeera nga zino ennaku muzikoleramu emirimu emituufu Allah subhanahu wa ta'ala gy'asinga okubeera nga ayagala. Mu zino ennaku 10 mulimu ennaku ziringa 2 zonna nnungi naate mulimu ennaku nga 2 ate nga zo za muwendo mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Olusookera ddala yaumul arafa, olunaku lwa arafa lunaku lwa 9 mu mwezi guno ogwa Dhul Hajj. Olunaku olulala lunaku lwa Eid al-Adha, olunaku olwo lwa bbeeyi era nga buli luno olwa arafa n'olunaku olwa Eid kuliko ibaada ezikolerwako era tujja kwiraba mu maaso insha Allahu ta'ala. Baganda bange kyembakuutira kubeera nga mufaayo okubanga ennaku ezo muzettanira obanga tuzettanira ffenna okubeera nga tufuna obulungi obuzirimu. Biidhinillah yaumul arafa lwonga lwo tugenda kulwogerako lwaleero insha Allah. Allah byannaba tusobosezza ebitonotono bitukuŋŋaanyiza tufune ku bulungi bwa arafa kubanga eri mu maaso awo insha Allahu ta'ala. Then zino ennaku zo nga zo nkukubiriza kukolera emirimu mirungi era mituufu. Sookera ddala kigambo subhanallah tekikuva ku lulimi lwo. N'oba toli mu swala ng'ogibanga oba toli mu zikiti oba toli mu zikiti kigambo subhanallah kiyitirize nnyo mu nnaku zino. Kigambo alhamdulillah kiyitirize nnyo. Kigambo la ilaha illallah kiyitirize nnyo. Kigambo Allahu akbar kyogere nnyo mu nnaku zino. Kinene ky'amaanyi kya muwendo ojja kutegeera omuwendo gwakyo ng'omaze kusikana Allah jalla jalaluhu akolayo ku mirimu gyo gye wakola ng'ekigambo kyakola kinene mu kuzitoya minzaaniyo oba oliawo mulamu b'oluvannyuma. Ekyokubiri tuyitirizemu nnyo Allah badde kacyansi k'okusaalako ekiro tuyimukeko insha Allah tusaleko ekiro salatul layiri Allah bagigondezza natanaa kubanga agigondeza Allah agitugondeze mu nnaku zino kikola kya muwendo nnyo okubeera nga omuddu ayimuseeko ekiro n'asalawo kusala ey'ekiro biidhinira nebeera akeemu nga Allah gyakusobosezza waliwo atayimuse kugisaala gwagisadde ate oli wa bbeeyi. Ekyokubiri sunna qabliya wa ba'diya tuzisaala insha Allah. Bagenda okwazina zuhuli ng'oli muzikiti nga nnya oli mwetefutefu kubanga ozisaala nga tolina kubanga mirizawo eri yatteeka. Ziba 2 tola salaamu la kanyanga tunasala zuhuli. Insha Allah zuhuli wegwa ate tunayo 2 nga zuhuli ewedde zisaale. Mu nnaku zino 10 zijja kukolera omuwendo munene mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wamu ne ku minzaaniyo ku yaumul qiyama.
ekyokubiri okusaddakako mu nnaku zino banange kyabbeeyi. Funayo omwetaavu, abeetaavu bwe bali, wali omuntu nga mwetaavu nga ye okusaba ng'akulaga obwetaavu bwalina nti musabi. Wawa ofunye omusabi yenna mu nnaku zino muwe insha Allah. Kikole mu nnaku zino ku lw'obulungi bwazo n'empeera yazo, oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akikulaga ku lunaku lwa kiyama. Ekyokusatu biidhinillah mu mwezi guno abantu kyokusaddaka tulina baneiba baffe baavu ng'embeera yaabwe si nnungi, ng'ekituufu kyennyini bali ekyemisana tebasubira kyaggulu nga naawe bamanyi. Ekituufu wandibadde ofunayo emitwalo oba ebiri oba esatu n'okuloka shoppingiko n'okawa abaddu abo nga tebakusabye biidhinillah, tebajja kukwerabira mu bulamu bwabwe emyaka gyonna, kubanga obaledde mu kaseera nga beetaavu ate nga tebakusabye. Ekyo kikole mu nnaku zino kubanga za bbeeyi. Omuntu akoddemu omulimu mulungi oba mutuufu Allah subhanahu wa ta'ala agwaniza ate agwagala. Ekyokubiri oba kiba kyakusatu tuyitirizeemu nnyo mu nnaku zino biidhinillah okubeera nga tusoma ku kitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an al-Karim. Nkakasa kubanga ezatandika ennaku z'omwezi 6 wakatuuka wa mu Qur'ani, kale naye sura meka zowakasomako n'otuulaawo nogaa ati ngenda soma ku Qur'ani olw'okuba ndi mu nnaku zino ez'ebbeeyi. Olusoma lwange lwensomeddemu oba oliawo lusingeko olusoma otali mu myezi gino, kakasa batono nnyo abakakikola. Muddeyo ewaka Qur'ani muzikubeko enfuufu, tandika okuvuuvuunya nga bulijjo ovuuvuunya, osomemu olufumo Allah lwana bakwanguyiza osobole okuba nga ofuna ku mpeera. Abala empapula mu Qur'ani tesirina hadisi ekkiriza kubala empapula nti Allah akuwa empeera, wadde baziteeka mu kifuba, wabula hadisi eziriwo ne aya eziriwo kusoma Qur'ani. Banenge musome Qur'ani, funayo akadde insha Allah, funa wootuulaawo nywayo epeegi insha Allah. Sikayo empapula nga 2 teri ajja kukwata ku mukono, luwadde menywayo ejuzu giteeke ebbali Allah wadde Qur'ani, juzu giteeke wala ebbali, oba eganye kale suula baleyonga essuula nga 3 eyo gijjeewo. Amma gy'omanyi yokka tonagenda mutabalaka, amma gikube ebbali bwali yonna ngeti insha Allah kadde kempaddeyo juzu amma eno ngimalako tirawatan. Osinza omuntu agimanyi mutwe nga tanasoma yadde peegi n'emu. Zino ennaku za bbeeyi bannange tuzikozese insha Allah. Tuyinza okuzika omwaka guno nga gugwako oba nze okunzika nga gugwako. Saate byokoledde mu kaseera kano sizoni Allah zatteerawo nga wallahi sizoni za bbeeyi. Omuntu agenda okuva mu zino ennaku ya akhir kalimu nga ewamu nga talina zambi, okujjako nga mushiriku, kujjako nga mwenzi alina anywa omwenge, mazambi ageetaga tawuba ne buno butonotono. Mwembawaza kimu mwewalaganaga zambi aganene mugaleke, wallahi mugaleke nga obubbi obwagazaaki omwenge ogwagazaaki ba ku mwenge insha Allah. Obwenzi bute newankwadde nga obufunyemu ebirungi ne bute insha Allah. Ekyokubiri obusamize buleke kubanga bukuje ne mbusiramu buleke lillah, osinze Allah nga aliye kajalla jalaluhu. Ebisigadde bino biidhinillah Allah subhanahu wa ta'ala gana mazami matonotono Allah gajjawo na muntu kubeera nga oba oliawo mu sizoni nga zino nasiba olunaku lwa Arafa ngolo, nasiba yamul Ashura, mwanattu naddinga n'esswala ya akhir kalimu mu mbeera bwe tosigaza mazami matonotono, ogenda sikana Allah nga wallahi Allah yakusonyiwa dda jalla jalaluhu. Nabo ekyo baddu ba Mungu, Qur'an tugisome yarhamukallah, qira Qur'an tukoleki tugisome mu nnaku zino. Nkukubiriza aya nyizo butalita na hadisi kakasa amanyi obulungi ogenda bugenzi waka nga tonneeba kanywayo kozonywedeyo insha Allah. Buli harufu gyosoma omanyige gyezitowamu kate Allah jalla jalaluhu muzine naku zakwedemu kachansi nosoma mu Qur'ani ate gigenda kusukka tujiwa obudde insha Allah. Abaana balegere waka bamanyi ku Qur'ani ngeri jamada njagala nkulengo osoma Qur'ani, Hasfa kwata tabaraka gwe jamada kwata qad sami'a, Hafsa gwe kwata wano tata ne pamba na bakala insha Allah. Mama de kuyimulani amakaga demu ku Qur'ani, abaya sawula ne mugende muvuvunye obufu bwa Qur'ani ne dini babekeke waka obatata gwayo kawe kama nyi Qur'ani kati basoroze geti mujje ngenda kusoma nge muwulirize ebigambo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala. Oba mwana yajimanyi mumutuze omwana bawoya wejuzu nga ajja mutu batirawa ennaku zino mufune ku bulungi. Bannange ebigambo njagadde nsoke nabyo mu nnaku zetukola ki zetuyingidemu za muwendo mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okukoleramu emirimu emituufu Allah gyeyagala ate nga agisiima. Insha Allah ennaku ngenda kugera ku yawmul Arafa. Yawmul Arafa obulungi bwayo min fadaili yawmul Arafa, emu ku birungi by'olunaku lwa Arafa. Eddiini y'Obusiraamu yeddiini Allah subhanahu wa ta'ala gyeyatusiimira. Allah yatusiimira Obusiraamu, teri mulala yatusiimira.
era kyekyengera ekisinga ebyengera byonna. Yadde omuntu nga tanagula poloti, tanafuna bajaji, tanafuna mukyala, wallahi ekyengera mbyengera kirina kya busiraamu. Abalongoofu beegoma nnyo okufa nga basiraamu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala dini gyatuwa busiraamu, ate nga Allah wa kisanyo gye tuli, nga buli kyonna ekikolebwamu Allah alina ekisa. Okumanya nga Allah atwagala, tayagala kutwokya. Allah naterawo ebintu nti wallahi sizoni nga za kutusonyiramu, nga singa Allah akujula nga wakajiva mboti nga tobadde mushiriku, tobadde gazambi ganene, Allah agenda kuwejjana. Kati nga sizoni eno gyatuwadde Allah zinenaku 10 sizoni yakoleramu okwebaka kubere kutono, ojja kwebaka wali nga yidi ewedde insha Allah, ne mukabuli gyeri okufuluta ojja fuluta bawale fulutulirayo. Kati bintu byakweteekateeka bajjamaani, ya akhir kalimu kweteekateeka, tuweyo obudde. Zino essimu omuddu abeerako neebaka essaawa 8 ninga ali ku Facebook alaba ali bukunya 8 nowakati singa obadde ku 8 ng'osoma Qur'an n'osomagirira omu n'ewamu n'endusu togende nti musajja abadde asoma Bakara n'emuyitirirako n'akuba muli omutwe bamujja embujja. Naye omuntu abula otulo ng'ali ku WhatsApp, ng'ali ku Facebook, ali ku YouTube, kale n'abeerawo ku ssaawa 8 ng'ali mu misomo gy'abawalimu, wabula bya buseegu, talina budde ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati olunaku n'olwayawumul Arafa, lumu ku nnaku omuddu luyandibadde yeteekerateekera nga tenaba kubanga lutuuka, n'abuuza Arafa bwetuuka biki ebikolebwako? Arafa bwetuuka nteekeddwa okweyisa ntya? Ye kiki ennyo lwaki yo yateekerwako essira? Zino ennaku osoliwaddemu zifuntula nga wasazewo funtula insha Allah, kubanga si zatteeko zisiiba. Asiibye alhamdulillah mulimu mulungi gwakoze, tetujja kugamba nti akoze bubi. Atasiibye tetujja kugamba nti akoze musango. Wabula omulimu omuntu gwakoleddemu, waliwo omuntu ataasibe naye nga asaddaase mu zino ennaku, waliwo omuntu atasaddaase naye nga asomye Qur'ani mu zino ennaku, waliwo omuntu atasomye Qur'ani naye nga mu zino ennaku ayimiridde nnyo ekiro okuva ng'ezza atandika ayimirira buli lunaku, oyo naye wanjawulo. Buli mulimu omuddu gwakutte Allah gwamugondezza, alhamdulillah, Allah tumusabire nga agumwamu obulungi. Kati zino ennaku nakulwa Arafa muddu yandibadde abuuza kyenyo ekikulu, ye lwaki? Kale zino zonna zifuntule, naye olwo tolufuntula, ofuntudde emyaka mingi, olwo weekomeko geti insha Allah luno luzze, Allah nteeka mu bantu abanaalusiiba. Olwo obulungi obukola ki? Obululiko katulabe ebirungi. Ekirungi ekisooka ku bulungi bw'olunaku lwa Arafa, badanga Arafa ye kyeki? Lusenya Arafa washitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama we yayimirira, era buli muntu ava eno, ave Uganda, ave China, ave Japan, avawa n'agenda e Makka, olusenyi olwo n'ataluyimiririramu hijja ye banfu, taba na hijja, kubanga mu mpaji za hijja ziri empaji nga 4, naye ng'emu ku mpaji ezikola empaji za hijja al-wuqufu bi Arafa, ye muntu ogenda n'ayimirako mu lusenyi lwe Arafa, n'ayimirirawo n'abako byakoleddewo ebisomeseddwawo, n'abeerawo akaseera nabbi ke yayimirirawo alayhi salatu wassalamu. Wamala okubeera nga avaawo ne bamulagawo wateekeddwa okudda oluvannyuma lw'okubeera nga avudde mu Arafa. Teza nti lusenyi washitibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu, aya y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala we yamusanga eraga nti obusiraamu bwaffe Allah akoze eki? Abujjuzza. Era Umar ibn Khattab agamba nti eyo aya egenda okukanga nabbi ali mu lusenyi Arafa olunaku lwakutaano alayhi salatu wassalamu, musenyi Arafa. Era kasita bava mu lusenyi Arafa, eyo n'empaji eba nkulu, era omuntu aba ayitiddwako Arafa ng'avudde Uganda, avudde Japan, avudde China, avudde Jordan, oyo tubala nti hijja talina, kubanga teyageze musenyi lwe Arafa. Lwaki ffe tulusiiba abeeno? Tulusiiba kubanga abali mu Arafa bo tebalusiiba olw'embeera gye babeeramu. Bagenda okuva mu Arafa nga Allah banaazizaako ebisobo byabwe n'amazambi gaabwe, bagenda okuba nga babbebi. Naffe abali eno e Mukono, abali e Masaka, abasigadde Sembabule, abasigadde simanye Bugerere, abasigadde simanye Wuwa mu byalo byeyo mu Amerika n'ebisigadde mu nsi yonna, ffe naffe okwagala Allah tusonyiwe amazambi gaffe kulusiiba. Era ffe tulagirwa kulusiiba so si kufuntula, kubanga bali bo tebalusiibye bagenda okuva muli nga basonyiddwa. Naffe tulusiibe, Allah akola atya? Atusonyiwe jalla jalaaluhu. Ekirungi ekisooka,
يوم عرفة ونقر عرفة أحد أيام الأشهر الحرم لرمكنكو olusangibwa mu myezi egy'emizizo. Yawmul Arafa olunaku lwa Arafa lumu ku nnaku olw'obukitiibwa kyalwo lusangibwa mu gimu ku myezi egy'emizizo. Allah subhanahu wa ta'ala gyeyogerako mu Qur'an nti myezi gya miki gya mizizo tebagikolamu byambyone. Suratu Tauba aya 3:6 Allah yogera ku myezi egyo yagamba Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سبحان الله. إنه آية الله تغامي سورة التوبة آية 3:6 إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. Omuwendo gw'emyezi Allah gwamanyi. Ebbanga omuwendo Allah gwamanyi ogw'emyezi giri emyezi 12 Allah gyamanyi. Tamanyi yo 13 wadde 14 giri emyezi 12 Allah subhanahu wa ta'ala gyategeera. Fi kitabillah ejiri mu kitabo kya Allah. Kuvaddi yawma khalaqa as-samawati wal arda kuvanga Allah yatonde eggulu naki eggulu n'ensi. Allah nagamba nti mu myezi 12 minha 4 hurum mu myezi egyo 12 mulimu emyezi ena gya mizizo egyo gya bbeeyi. Allah n'atwekesa n'atugamba jalla jalalu naga nti dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Temugeza ne mubeeranga mulyazaamaanyi zaamu emyoyo gyammwe mu myezi egyo ena. Era giri emyezi ena. Emyezi 3 egisooka giriranaganye. Okusookera ddala omwezi ogusookera ddala myezi egy'emizizo Dhul Qa'da gwe mwezi ogw'okumin'ogumu gutwakamaleko emabega. Omwezi ogwokubiri Dhul Hajji gwe guno gwe tulimu mwe musangibwa olunaku lwa Arafa. Kirufuula okubanga lwa bbeeyi kubanga luli mu myezi egy'emiki egy'emizizo. Omwezi ogwokusatu Muharramun mwezi gwa Januari gwe tugendamu omusangibwa olunaku lwa Yawmul Ashura lwe tugenda okusiiba nga Allah tusizaayo. Omwezi ogwokuna gweyawuddeko ku gino 3 gusangibwa mu maaso wali gwe bayita Rajabu mwezi gwa 7. Egyo emyezi owuliranga nti gituuse maama taata muganda wange togezanga n'oyenderamu togezanga n'ovumiramu wadde okutambulizaamu olugambo wadde okugeyezaamu wadde okunyweramu sigala wadde okusamiriramu. Kitegeeza ki? Byonna amazamyo naggeewala omusiraamu awangale ng'emyezi gyonna giwadde ekitiibwa. Teza nti egyo emyezi ogibanga gituuse ate swala yandibadde ndowooza ereetebwa nnyo mu biseera byayo obadde mugayaavu mu myezi gino emyezi togayaala. Togeza n'olyazaamanyiriza mu eyo gyo omwoyo gwo n'ogwange tuukirize byonna Allah byayagala. Oba eswala erina eya sunna gisaale okuwa kusaddaaka saddaaka weewale nnyo ebintu ebiyiza okubeera nga bikujja ku ddiini mu gino emyezi. Kati Yawmul Arafa lumu ku nnaku olusangibwa mu myezi 4 egy'emiki wagwe omwezi ogwa Dhul Hajji ogw'e12 gwe tulimu mwezi gwa muzizo. Allah subhanahu wa ta'ala gogereko mu Qur'an kirufuula okubanga olunaku lwa bbeeyi. Tugenze ekyo kimu kyekirungi ekisooka. Ekyokubiri Yawmul Arafa ahadul ayami al-ma'lumati allati athina Allahu alayha fi kitabihi. Subhanallah. Yawmul Arafa lumu ku nnaku al-ma'lumat ezimanyikiddwa allati athina Allahu alayha fi kitabihi Allah subhanahu wa ta'ala ze yatenda mu Qur'an. Yawmul Arafa lumu ku nnaku ezimanyikiddwa Allah subhanahu wa ta'ala ze yayogerako mu Qur'an oba lwe yatendako mu Qur'an. Zimu ku nnaku kyagwa okubanga lwa bbeeyi maaso g'owekitiibwa Allah. Obujulizi tubusangawa Suratul Hajj aya 27 na 28 katulekwa 27 washitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'an Suratul Hajj aya 27 agamba Allah nti wa'adhin fi nnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Yabigamba Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ngamaze okuzimba Kaaba. Kali Ibrahim nagamba ne wano mu kikko abantu bagenda va banagenda okujja wano bagenda vaawa
we akhir kalimu dungu Allah namugamba nedda Ibrahimu tofaayo wa adhan fi nas bil hajj goma zozimba Kaaba kati kowola abantu bakole ki nenga muli nange oba mundabanga kati TV kona nevu gaterya nyiga saballa bayambeko nanga nyambe kusala la umutablicho no watu fera nga yala ngati okutambula kwa jajjawe kwa Maria ne sola zonna Mungu takyabanja sola takyabanja la manzani erejjana yajibatambulira era nakwati jajjo wange teyadda nakudda yafiireyo ene nalowooza nti wawa nze alifa agenda Makka bane nedda tusiramuke byaddala wojirwanga amawulira amatuufu tere togamba nga nti jajja simanyi jajja akola hijja ku bigere wakati ekikolera ku lyato ibada yiye nze talina gwe nkwatirako ate ne tekukwatako okuyita jajjawo haji naye nofuka haji nemmwe saba Allah tuyambeko ninze zitongambe bya kusaala tata yange ndi mwazinyi myaka namweji mwetano yafa yazina yesu kama yali kyaliko la ilaha illa Allah ekya kutukirirako kati se kanze dirisa obusilamu bumanyi tongamba nga kuswala niwe male emyezi musanvu sigala ni muislamu barakallahu fika eyo fujjo nawe lyolina owezo olo musilamu owawa ngo ojirese muturu baki sebo toyagadde bwa tolina funafuna appetite eyitayo ewe nabajaga nja kuyitayo nze tonkaka bana basajja batera okola kuba bana bajjama banago bagenda ne bakolako tukuita kukolako batuka ku mutablichi enkofira temuba ku mutwe ekyo Mungu yakimugondeza alhamdulillah enkofira ndizane wabagenda okunaaba ajjo kasira abulana kujinalizaako olw'obukulu bwayo olw'okujimugondeza era alagala nti ali mujjana era okumanyanga yajimugondeza oba yasikira nsikire yamugwa na mubweti wala kegwa bugubweti ne mubika yenna nenga sigala alaba kati bamukolako kumacha subu yao batuko makaga wangane munangwe to sala nabagamba se kanzo mwazinyi bamuulira nga yazina nzo mutajamba muulira era seka zo busilambu manyi nnyo nze banzala simanyi kyazanga tata wange mwazinyi nengo wallahi alabika mulamanzani kwa nange mumanyi lamanzani era lumutu batusala yali amalani kasira kamagalibi kasira kabaka kaisanyo kazibu natamanyita hii atu ajja olwapira wali ku muzikiti natasankajja Allah yawukana wakati ku mavivi kwa yali andiranye wao abantu lusinga asoma ko nnyo ibanga ali ku mavivi oba ali kutahiya kati Allah najja muvaamu zenali mudiranye birozo Allah yandagata kati ulya ku muddu nga ku mavivi ale sota hiyatu simanyo yali ajimanyi n'okujimanyi hata hiyatu lira mpulidde nzangine na maso ogenda bala wete salamu alaykum mtablichi kitufu kyayogeddeko ne yakimanyi kikulu kyawo oba nedda nga tahiyatu ajijjeno mwabijja yalina obujulizi ngajesa ku mavivi watese atahiyatu ebitonde gyebiri nga lyefujo libawangaliramu ngalabika mulamanzani nga darasa neweberawo bada mali bitatuula yatuula agenda kujjawo sawa meka oyo taliwo ageze ku boda kuvuga ka boda ku Mungu akagenza n'okujjambula mu bwensi wallahi ate omuntu tonganga mati mbadde wa boda sisadde gundi taxi sajja avuga nga taxi nenga webazini yawayimiriza nabagamba nze ni musiramu ngenze kusala ataguminkiriza bamungamba ko musajja Allah munywezi ataguminkiriza kola ki kati nawo musiramu weyo zinogo wayi kangoberero ne driver ngoina genda kusala ne aba taxi sola bagatangate obaje ukola atya noza tahiya twagisomerawo ati Allah tukasalenga tuli batambuze jinja paka Kampala nze kale oli mutambuze kale imiriro okolotya osale ebe byava ku musajja oyo saballahu washitibwa tuyambeko kati na Allah agamba nabi Ibrahim nti nedda kowola abantu baje bakole ki ne bagenda kujira okuva muri mpuyi yaki gwe tofaayo kye twagaddemu nti yaumul arafa
lumu ku nnaku Allah subhanahu wa ta'ala al-ma'lumat olumanyikidwa Allah lwe yakonako mu Qur'ani obujulizi bulwa tugambye tukategene aya negamba Allah gaba Nabi Ibrahim tikowola abantu baje bakole hijja ne Allah gamba nti abantu abo we banamala okubeera nga batuuse wano mu Makka liyashhadu manafi'a lahum balyoke balabe emigaso gyabwe ejo okuveeri ne bakola ki ne bajja wano banange ekibuga Makka kibuga kya njawulo Allah bakituusizzamu obulamu bukyuka era wogenda nga oli musamize wallahi totuuka era Allah afuna wakupozingira tosobola kuyingira haramu ng'oyinayirizi yengo oyiseewa kuba ekipande weekiri ekiraga nti bannanga atakkiriza Allah tosala wano nabadde mmangawo haji omu nampa sitole nangamba nti wava Madina batuke batuse ne basuka bambala ne besa ihramu zaabwe mailo ziwerera ddala ziringa 5 plus okuva Madina okutuuka Makka ne bajja bababuulirira mu mbeera bwetyo nti bannange kino na kino naye yaŋŋambye nti wobanga olina ekintu kya haramu kyonna kyobadde owangaalirako gyobadde owangaalira for example sente zavudde mu mbizzi sente zavudde mu walaji sente zavudde nga gwe okulira malaaya wano mu mukono bonna balipotinga wuwo mwamufuna bulungi sente zavudde mu busamize yaŋŋambye nti wallahi seeka abamu tebatera kutuuka ku Kaaba era munaatera okutuuka n'awulira embeera ng'ekoze eki ekyuse agenda owulira embiro z'atabadde nazo ng'agala kuyiira waawo awo Mungu n'amukwatamu ate ku Kaaba efujjo tolitwalayo ng'ogenda n'embiro zo zaagaza bibeera eno omutwe seeka mpulira gumbaluse era bagamba nti abo baafunange babateeka ne batatuuka ku haramu n'akomawo eno ne tumukubira amataali nga tumaliza okuva mu hijja naye nga naye akimanyi bamulengeza bulengeza Kaaba nti yeeri twati twagamba nti wowe omukyala yali agala ogenda e Makka akulira amajini mu Uganda oyo talina genda ne banna bakola ki banange Allah yagoba bashiriku mu Makka olugobanga lwa ddala nga takkiriza muntu yenna kudde okuyingira haramu nga mushiriku weetaayize eno Madina genda osobola okwanirizibwa n'ojja kuba naye oswala okulaba ddiini ya Allah we yasubuka ombaka we yawangaaliranga ng'omushiriku olambula kabuli yombaka okumanyanga Makka ya kitiibwa ensi Allah yagigurumiza yateekamu baraka muyo ajja tusina okuŋŋamba nti wallahi wootuuka muli seeku bulamu bukyuka hatta n'okubuguma kulekeraawo okutegedde abasajja mwenna abali muno omuntu woyimuka ku makya tese bulungi central government etabuka tese bulungi era owulira waddala nga wenna oli waggulu si yonna nayiyo omaleta wadde akika n'okakkana yaŋŋambye nti akabanga ke yamala e Makka ng'ali mu woteeri eyo embeera teyagiwulirako teyabugumabugumako ne wano mubuguma obwo n'ebitaliimu mu zuhuli n'obuguma mulasiri n'obuguma kiki omuliro gwaki naye ngamba nti ebbanga lyeyamala e Makka teyabugumako neeralikira ng'omuntu nagamba sibanga nayo noonese n'abuuza gwe yali naye mu woteeri n'amugamba owange gwe obuguma n'amugamba owange nange kyendiko wane okwebuuza sikiwulirako ngawuleka nawe naakubirako haji omu kuba yakola haji ijjeemu nekumulanga 2 nga haji embeera tutuuseeko eno wange ebintu bintabuseeko natooza nkyabuguma namugamba gwe Allah mwebazi otuuseewaawo awo okawuka ekifo kyabbe Allah okukyusa obulamu Allah akoze eki era nakola ne mukazi w'essimu namugamba nti ajati ayinza okubanga Allah yanjawukanyizaako nze naawe sikyawulira akafiringi konna wallahi olaba oyo hatta okumanyanga kyamukwatako n'agenda ne waseeka eyamutwala okukola wumula yali seeka mafu embasira bide gwe yaŋŋambye namugamba seeka embeera entabuseka katooza nkyabuguma seeka namugamba gwe Allah akwagadde nnyo kubanga bangi babuguma n'ebitaliimu ate kasa obuguma onya nti ijja yadifa owunzika sebo ogenze ku muwalabu bwawe omupambanyi asalamu alaikum ate walabu tolumanyi gomanyiyo salaamu omuwalabu agenda okuba salaamu z'omusa teziggwayo pozi olina ekyo oyagala ogamba kati aseeka yamugamba gwe ofunye kyasi bangi bakola ki era Allah kasita atakubugumya manya nti ekifo kikwagadde
kati bannange mwegendereze Allah baana wa ku ssente nga tugenze e Makka okubuguma kwegendereze kijja kutta ki kubanga tebakwanirayo tebawoowerayo era yali Umaru yatagulwa nikayaba bali bawobeddwa bajja nga bawobeddwa Umaru naga ati mulimu musaaga bino bifu natagulwa nikayabo ijja towegomba ki kifo kya ibada vakuno bimukanula kanulira eno bajja kuba oli ojavamu amanyi otenga tokyalina malibu aji kiki obanga accident eyawa yogera amazima yakulaba naye wallahi Allah yawukana era ebbanga era ajyangamba nti olwakoma weeno akabanga kebamalanga bali mu kkubo ng'era wallahi tannaba kubuguma batuuka e Dubai ndowooza mu nsi y'ababugumi mu nsi y'ababugumi bali babuguma ya rabbi nangamba nti wakati we baali omudubayi najja nga yambadde nika without any kagoye ndowooza na kano kanankani akabike Mountain Elgon ninga nika buli omu bahaji abaali batabuguma agayogo ati eriiso naye yangamba nti sekera saakyukako ningira twakuba buti ngamba nti subhanallah ijja yaffe ya rabbi tefa nga yo omudubayi bagamba nti welcome bannange tuhijja mukulekeeyo ng'enjabala yeeyo naye omala okudda e Uganda ate afuutuka ssento y'ababugumi ate toweza nnaku mmeka ogiragira bwoti nga okoze eki naye Makka Allah akola atya banaye tebalondalonda tinonze essaawa obubbi bwenu kyosanze wali kireke tokikwatako ekyo nabbi yagaana subhanallah tokwatako bajja kutema omukono bajja kutema olwo sente ozirabe zireke naye eno osanga emitwalo ebiri ng'oyimbira mu muzikiti awo n'ogisanga noga nti Mungu zinakusabye ku subuhi ozimpadde alhamdulillah nolonanga ezo tolanze noteka mu nsawo mu dakiika 3 nanyinzo nayingirawo bannange kanguleko akebiri kange gwosooka n'omugamba wano ate kati koluddewo oyo kati Mungu musaba kuwa endala eyo riziki tebadde yiyo olaba walesa adisi ninga yako riziki siyo era bwogirade sene sizizo Allah akwatira nyizo mukwate muwe ngaliwe kaye bbiri nawe abala baziganira ate simutese wakuma simusango naye tebalonda seka nti ate okuulakula obusubi olukula bwaki neno mwekuzakuza ne batagambye kuula naye Makka n'osaaka subi nga tusoka kuula sheikh ojaleeta awo mbuzi togitadde embuzi kati bannange nteekateeka olwo bahaji b'enkya tuza ofuna omusobe bahaji ajaluuna saba Allah akutwale Allah akutwale kati bino byolina okukola kubuguma leka eno Uganda okuulakula leka eno okulondalonda leka eno byonna kola ki okwena mateeka gaki gahijja banafuna nju bannange kati wakitiibwa Allah agamba nabbi Ibrahim agamba nti liyashhadu manafi'a lahum bannabanga amaze okusembera nga batuuse wano bagenda kulaba emigaso mu kifo kino ekyokubiri wayadhkuru simallahi fi ayami ma'lumat subhanallah balyoke boogere ku linnya lya Allah mu nnaku zino ezimanyikiddwa ezikoze eki ezimanyikiddwa Ibn Abbas we yanyonyola haya eyo yagamba nti al ayyamul ma'lumati 10 dhilhijja ennaku Allah zeyogerako mu aya eyo zennaku ezisooka 10 mu mwezi ogwaki ogwa dhulhajji kiraga obukulu bw'olunaku lwa Arafa nti Allah yakola atya yalwogerako kiruteeka mu level nene ebitiibwa tusaba Allah tuseeru olunaku olwo tukole ebiteekeddwa okuba nga bikolebwako Allahumma amin ekyo kiro kyakumeka kyakubiri tugenze ku kyokusatu okulungiwa olunaku lwa Arafa lwaki tulwogerako nnyo aga nti yawmu Arafa olunaku lwa Arafa olwe mulaba ahadul ayami lumuku nnaku al-asharatu al-mufaddaratu fil a'maliha lumuku nnaku mu nnaku 10 esinga okubanga nnungi maaso ga Allah okukoleramu emirimu okusinga ku nnaku ezikola omwaka naam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah
الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم. Naam, tugambe nti yaumul arafa tuli ku fadailu yaumul arafa, obulungi bw'olunaku lwaki lwa arafa. Ebisooka tubirabye, tugenze ku kyokusatu. Tugete arafa lumu ku nnaku olusangibwa mu nnaku 10 ez'omwezi ogwaki ogwa Dhul Hajji, nga mwannattu omulimu ogukoleddwa ku nnaku lwa arafa gusinga omulimu ogukoleddwa mu nnaku endala ezikola omuki ezikola omwaka. Kiraga obukulu bwalwo. Hadithi eno ezesomebwa abawalimu abasinga obungi, ate nga okuva ku Muhammad ntuufu nnyo, okuva ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi agamba teriyo mulimu, Allahu akbar, nga mulungi ewaani ewa Allah subhanahu wa ta'ala nga gulimu n'empeera. Muntu gwe yandibadde akola mu zino ennaku, teriyo mulimu muntu gwakolera mu zino ennaku emmeka 10. Teza nti omuntu akoledde omulimu zino ennaku endala oyo si gwe twogerako. Teza nti omuntu waddembe okukolera mu zino ennaku endala nakolamu omulimu gwonna, naye omuntu akoledde mu zino ennaku omulimu gwonna gwaba akoleddemu guba munene waani ewa Allah subhanahu wa ta'ala, gwa bbeeyi. Allah alina levo mwaguteeka. Kyokka kyakubiri lunaku lwa arafa mulusanga munaku zino emmeka? Munaku zino 10. Basaba kyabakanga naga ati ya Rasulallah, kyoga n'omuntu naba afumye mu kkubo lya Allah naga ati no yageze mu kkubo lya Allah okujjako oyo agenze ye nemmali n'atadda n'afiirayo, oyo artist ayinza ogobagobako ono asiibye olunaku lwaki asadde swala mu zino enna ne suna yaki agobagobako bayinza okuba nga benkana n'omuntu asadde ase mu zino ki mu zino ennaku. Nabbi n'ageraganya jihaadi ku mirimu egikuba mu zino ennaku 10. Tulaba nka za bbeeyi bane tuzikolemu emirimu miki emituufu ate Allah gyakola atya gyayagala. Naam, ekyokuna obulungi wana yaumul arafa, ekyokuna ekirungi ekyokuna yaumul arafa olunaku lwa arafa akmala Allahu fihi almilla wa atamma bihi ni'ma. Lunaku Allah subhanahu wa ta'ala akmala Allahu fihi almilla, Allah lwe yajuza eddiini yaffe ey'obusiraamu, wa atammu bihi ni'ma, era Allah najuza ekyengera kyaki kyengera ky'obusiraamu. Wallahi lwa lunaku lwa arafa Allah subhanahu wa ta'ala lwe yakola atya lwe yajuza ki eddiini yaffe ey'obusiraamu. Teza nti obaka bwalinga buka, naye ku lunaku olw'omwenda ku lunaku olwa arafa luba lunaku lwa mwenda omwezi ogwa Dhul Hajji, nabbi aba ayimidde musenya arafa washitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nawa Jibril obubaka namugamba nti butale ku nabbi alayhi salatu wassalamu asobole okubeera nga nabwo abumanya amakulu agabulimu. Mwannattu n'abusoma alayhi salatu wassalamu ngati Allah nagati al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-din. Subhanallah, aya mukukakwayo basahaba mbasanyuka bambi abaliwo, naye muba mwalimu yamanya message mbwangu namanya nti eno aya ebikani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ebbanga tyayitawuddene washitibwa nabbi Allah namujjulula oluvanyuma lw'okubeera nga obusiraamu bwali bukoze eki bufundikiddwa ne aya eyo. Nokwadde nga baba bagamba nti wawa ate endala gye basuubira okuba nti yasembayo kukka egamba nti ittaqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Suratul Baqara ine mu suratu Ali Imran. Naye nga lunaku wa arafa Allah subhanahu wa ta'ala lwe yajuze ekya eddiini yaffe. Kutukiwa hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Allah musimi agamba nti inna rajulan min al-yahudi
waliwo musajja omuyahudi yagamba nti ya amirul mu'minina owange gwe omukulembeze w'abakkiriza abigamba Umar ibn al-Khattab agamba nti ayatan fi kitabikum taqra'unaha waliwo aya eri mu kitabo kyammwe Qur'ani mugisoma ano yabyogera muyahudi si muki naye agamba amiril mu'minina Umar ibn al-Khattab tuwo aya eri mu kitabo kyammwe Qur'ani mutera okukola ki mugisoma nelabu alaina ma'shara al-yahud nazarat latakhadhna dhalika al-yawma 'ida nesinga aya ebeera kubeera kufa abayahudi olunaku luyakka twandibadde tulufuula ki kijakuzo oba yidi ebyo byogera muki muyahudi qala ay aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atimamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina muyahudi nabagamba nti eyo aya egamba nti Allah gye yabagambiramu nti al-yawma akmaltu lakum olwaleero njijuze eddiini yammwe wa atimamtu alaykum ni'mati nenjuliriza kumwe ekyengera kyange wa raditu lakum al-islam diina nembasimira amadini gonna nga mbagala kubanga muli baki nga muli basiramu amadini agaliwo amangi Allah teza nti obusiramu Allah yakola atya yabutusimira wallahi kyabbeeyi kubanga nze sharifu yeddira kyebeddira afaanana bwe nti mufaanana yange nange Allah nasima mbeera omusiramu wallahi siba kuba musiramu nandibadde nfaanana ntya era nandibadde ntunula ntya singa ekirevu nasala dda Allahu akbar iba nange yesinga ndi ntya nedda nze kanveeko ate gwe singa ofaanana otya ye singa essano muliwa singa omwenka tewakanywa ttani mmeka sigala twakomako bukomino aya zakuyitirirako nova ku sigala naye nga oli okyatwaza nga Mungu wakulaba ku kanta za sigala zowakanya ogenda mu ttani nga naye nakola tawuba ebyo kabibeereyo singa obwenzi osulamu na busule sano kati wekomakomako aya zikubyekubye ogenda ova ku bwenzi lwa aya na hadisi nga baseka nobatabukidde muntu oba ogenda kubyanza ne bakola hadisi nonyiga nobivaako naye kasinga omwana olina nassale banenge singa Allah taba tusimira busiramu kuba busiramu yeddiini esomesa empangala y'omuntu nga talina kumutola mu byabuwemu ebikolwa byammwe si bwe busiramu obusiramu kirala n'abasiramu balala era obusiramu bannange bwo bweyawudde na bwekityo n'abasiramu nabikolwa bya osanga omusiramu nga mukubi nga muvumi nga muyombi obusiramu somesa ekyo wangi osanga omusiramu nga mugeyi obusiramu somesa ekyo kati obusiramu bulala era aya weziya zitugaana okukola ebyo gwe byokola ki newankubadde ng'okyanya erinnya lya jamada olw'okuba nti oli musiraamu naye ebikolwa byo byokolera mu busiraamu kyekiviraku kubanga abantu bava mu busiraamu nti diini yabatujju so nga ate wo abeeyimba mu busiraamu n'ateekako ekirevu eky'obuyaaye n'ayambala nabanga omutarabbaani n'akwata bbaaga n'agenda n'atuusa waatulisizza naye wamadhalika nga ne janaba naya myaka 8 omusiraamu tebusomesa eyo nkola ya butujju obusiraamu busomesa mirembe busomesa kubeera nga twagalana si mpalana saba Allah tuyambeko kati ebikolwa byammwe n'obusiraamu biki byanjawulo oba oyagala kuba musiraamu faanana obusiraamu kati Allah jalla jalaalu yatusimira obuki obusiraamu buuza abasigadde ani yabasiimira amadiini ge balimu Mukama n'agamba era n'agamba kivaawa ayagamba talina asulu talina asibuko kivaawa waba kira tugamba nti okay kyaliwo n'ekyakola ki naye yagamba guno omulembe yagamba biki ddala bakyalina ebituufu bye yagamba okuggyako abatono abalina ebitabo ebikyali kuki ku oligino yaabyo ne bakola ddala bayogezaamu dda balina bunyiriri bubayisaawo Mukama n'agamba ekimu ekyokusatu awo nno kireetange wafaaza olaba yezza gyali tokitwala wamuwandika mulala ndeza bulungi ate sobo tojja mugamba nti naye lunyiri luluwa munnange faaza nga nti Mukama n'agamba awo n'abikkawo n'agende walala n'asikayo akalala nako n'akola atya
wallahi endiga ne zigonda ne wanoleta hadithi ni aya Islam nakubuza amanyi begattira wa ku ekyo kyoyogedde gasobola kwegatta kanti kituufu kati ate tewaliko be bayawukanira wenayo ku kyafa oseke ekyogera ku ekyo nenga olese aya olese hadisi nogenda oliko mu majini gakikagwe kyekisinga aya Allah agambye kino na kino nti nze mbadde ngamba gwengaani gwe musasa ffe tweyongeddeyo olunaku lwa Arafa wotusangidde musawo lwe lunaku Allah lyakola atya lyajuza ki eddiini y'obusiraamu era bakubuuzanga nti eddiini ya Allah ey'obusiraamu yagijuza ddi lunaku lwakumeka lwa Arafa lweyakola atya lweyajuzanga nabbi ali mu Arafa ayimiridde lunaku lwa Juma Allah nakola atya ekyo no kirufu kubanga lunaku lwabbeeyi subhanallah kino kiba kyakutaano siyamu yawmu Arafa kimu ku birungi byalwo okulusi baganda bange tusiba olunaku lwa Arafa kimu ku birungi byalwo ebikolebwa ku lunaku olwo era kirimu obulungi bonna banasiba Arafa bino wammanga bimugenda okufuna yagamba nabbi Muhammadi alayhi salatu wassalam yagamba nti siyamu yawmu Arafa okusiba olunaku lwa Arafa ahtasibu ala Allah nina obukakafu nina essuubi eri Allah subhanahu wa ta'ala ayukaffira sanata okubeera nga Allah jalla jalaluhu ayukaffira sanata allati qablahu wa sanatu allati ba'dahu Allah ajja kubasonyiwa omwaka oguwedde n'omwaka ogw'omu maaso ekyo kirungi kiri ku lunaku lwa Arafa olunaku olwo Allah akusonyiwa amazambi ga myaka emeka olina amazambi genkana gatya wetwogera ku mazambi jjamu amanene omusamize tasiba Arafa nalowooza nti Allah amusonyiye si musiraamu ategenda siba biki omukyalo omufuyi w'emmindi tasiba Arafa abakyalina erizi tebasiba Arafa abakyalina empewo z'ekikazi abagana okulya ebyennyanja awo Arafa bamuleke bamutulekere ffe abakyali wano nga gwe abalongo wabasibira bagaba emikisa baavuwaza okyalina empewo kyekisooka ku mutwe sooka oleka olunaku luno nga gwokyasanga omukazi mukubo n'ogamba nti ono gwensanze gino mikisa de waka weebake toli musiraamu sola wetuuka tosaala tusanga effujjo likuvuddemu eryo omuntu asanga emmese nadde waka bannange ebiseera teri na kijjulo wabayadde ez'okameza gy'olaga nasazaamu olugendo lwa mmese emmese enoonya riziki kyokka nogirako nnakuyo omusiraamu n'ava mu safaari nadde waka asanze emmese oba oyingira kubo Saalongo neyesoka Saalongo azunga oba agenda wa anti osanze musajja emikisa gyo giri muki giri mu bakazi kati osanga embizi ng'eyingidde ekkubo agenda mugenzi astagfirullah bino bizunga astagfirullah neyeyongerayo kyogamba embizi nnungi ku muntu munno astagfirullah wosanga embwa lwaki owesoga embwa nowesoga akasiko kyogamba embwa nnungi ku muntu Allahu akbar wa akbar bannange tufeeyo bannange kati Arafa egenda siwa basiraamu olw'obulungi bwayo nti emyaka egi Allah akusonyiwa twetaaga basiraamu banaakola ki abanaalusiiba kyetukuba omulanga mwenna abali muno nga mukyalina obusamize bwe mulimu Arafa temugisiiba saate olina wakasako kugisiiba kuva ku bushiriku nga ku Arafa ya lwakubiri wemba sirabidde kacyansi kakola katya weli basaba ogenda olikumeko omuliro lijje alhamdulillah byonna esente eŋŋanda zisuleyo zino ezaamuze tujja zeetaaga gulamu omunywa abaana bateke mu nva balye ebintu modulongo ebyo zino simanyi effumu ujjamu enniya nti effumu likola ki walisikira kuva kujajjawo okubanga lwasikira oli mwavu wagagawala nosanga lyetimye mu nsonda kuliko n'olubugo ate nga neesoomu gati gana amaka g'Abaganda teri agaganye teri yawakanya g'Abaganda naye effumu lino lya mugaso mu birala liteekewo nga lwababbi omubbi akuyingire mufumite mufumite yakyayingira mu nyumba etaliiye yakyakubbabba weerwaneko obusiraamu bwakuta weerwaneko so kuteekawo ffumu n'abaana n'abazzukulu n'abeddira empindi bonna balisangewo
era ne muteekako nga kalombolombo ng'omwana omusiraamu asikira ebyo olw'okuba ne wabisikira ku jjajjaawo kano kate jjajjaawo yeeti yali musiraamu kati gwe bitegedde siramuka gy'olubugo mu nnyumba lusuuleyo tewali bwetaavu bwa lubugo kale leeta nniya kulutulako waka yengera otula ku lubugo watugula omukeeka kuba tujja kulowooleza ebintu luveeko kati abaana abakiriku temusiiba alafa tubagambe emaga ddene alafa gireke bannange gireke alafa yaffe mukyakola entaana lwakumala kubaloosa ku myaka gy'olina gwe tomanyi nti abafu babakoola kale batali kuloosa omwaka mulamba nga bazika munziremu muganye saballah tuyambeko wallahi nedda gwe omuntu ogenda kubalala ogakoola nga bamaze kukuloosa balimala emyaka ebiri nga tofunye akulooseza toligakoola ne mugenda ne bakoola mu malaalo ne basala embuzi ne balya emicomo kyokka atawuza mama yandooseza ayagala ku nnyama kyokka bawunzike bagiridde nagamba Jamadde ne wallahi londa embuzi nze Jamadde embuzi mmanye ewooma bakubye mama tebamuwadde befadda miskini yetagadduwa kyokka ne mukola ekyobunene ate ne musaba kabbuli mama tukukodde tuwe emikisa onaku lwakikola obusiraamu toliimu tukulaba nga kifaananyi oba otukola kite tukumanyi wano naye nga tokyena kakisa okyali mulamu kati yebula arafa banagisiiba hadithi bweri nabbi agambye nti yenna lusiiba nina obukakafu okuva eri Allah nti Allah amusonyiwa emyazambi ga myaka emeka ebiri ekyo nno kifunibwa omuntu omusiraamu ddala atali mu buki bushiriku bananga bushiriku bugazi sijja kubumalayo gwe abakyala abaliyo nga mukyafuwa emindi simanyi bamukya kiki lwaki temuva ku mmindi waneka omukono nkulabe otuwena ensonga 3 ojagalako ki nekuwomerako ki emmindi eyo kujjako ate okudugaza emimwa gwe wetegereza bakazi aba agifuuwa n'amaaso ne gamukanuka nabanga aliko empewo kyokka amalusu ga Mungu ge yakuwa okumutendereza n'ogateeka mu kidoli n'ogayiwayo negujira ogudoli n'oyiwayo wena weyambudde otuyanye nga amazahala ali kwazikaali ali ku mmindi teriyo omukyala afuwa mmindi nga musiraamu wakadhalika naalina irizi ensiri bayo nawe wagisibira n'abakyalina obuti bw'emikisa mu waleti tubagamba nti eno alafa mugireke netugamba nti kola tawuba ve ku bushiriku osibe arafa eno Allah akwaleko mu basiraamu abakoze eki abasiibye Allah yagala kumusinza ng'ali omu wallahi lyessanyu lye wansi w'eggulu n'ensi lyessanyu lye Allah ng'omukyala wanakuwala nga bba wamuzizaako namba 2 awo Allah watandikira okusunguwala ngalaba ate osaalawo olina katika emikisa kyokka n'omugamba ekigambo kinene iyaka na'budu wa iyaka nasta'in gwe wekka gwe nsinza ate wemba n'obuyambi gwe n'olina amagezi kati ate lubaale gw'olina abalongo wasibira wansi w'ekitanda kati Mungu n'agamba naye Jamadde ono anzanyisa oba nkitire musola oba nkireke kiveemu nkikubbe ejjinja kuba Mungu alina obusobozi obukusitula mu sola bwati mu layini nakutwala wali ebweru nakugjamu engoyi kati naleeta enkuba nga yoyoka nga teyamayinja nga wali natuwa ebigambo gwe twalabako nti eyo mushiriku ekyo Allah kisobola era singa kisoboka wallahi Mungu n'atako kasayini akalaga nti bano bashiriku ate nga kisoboka singa tubasabye edduwa Mungu abisobola nga buli mushiriku yenna ne waba muwanvu bwoti Mungu akusika fuuti n'ota mu fuuti 2 netumanya nti oyo buli wagumula mu fuuti 2 we mushiriku neseeka agenda okujja emimbali okulwokutaano mugenda okulaba seeka mu maaso gammwe ng'atandise okukkirira nga mumanya akasimu jangu otusomere omwali mu mushiriku omumbuti ng'asiga ne banna ab'ennankani ekkongo nga basammanyi oyo nga naye yeeraba nti ayimpaye ng'alina kuva mimbali akasanyi Mungu singa abakatuwadde bakatukolera nga buli gwemulaba atambula mu kkubo nga fuuti 2 mumanya nti oyo mushiriku mugenda kugamba mazahala nga yakka akka wakati mu kubo akka nga wallahi ayimpaye nga olina n'okakwata n'ogateeka mu nsawo n'otambula nako nga tibeera wano munnange ogenda okola ettawuba saba Allah asiramule buli mushiriku wallahi Allah yagala kumusinza nga ali ogu bino byatirawo Allah byabasiraamu si byabashiriku
gwanezikiriza nti tolya mambo olw'okuba hadiisi yava simanyire fujjo mu busiraamu ogenda lirikawa wangi hadiisi z'emmengo rawawani mu kitabu kyani era ani twagala gundi eyo ejje nga sanadiyo nga ntuufu omulamu wa Abu Hurayra tujaga matyo wange ayinza okubanga newe omuntu waali nga muzaana mukyala ng'akkiriza ddala nti ze naluyima tasobola kumpasa olw'ensonga mwannyinanze ku myaka gy'oliko tomanyi bannyoko lwaki mutwesibako tomanyi babazaala baana bameka si 7 6 basigala Sembabule mutuwagaza ki fa bene mukono okisanze kinyirira kabina keeko nyindo ya balaalo maaso ga ndege kyonna Fatiha kigimanyi bulungi kiwanvu kigogofu nkigamba njagala kiwasa amanya gajja nti nze sejjabbi nze najjabbi bannange yo my brother olina amagezi simanyi bannyinaze ate avubuka abali wano kati mba amagezi ga bwereere funa olupapula wandikako bannyoko nti abawala 7 asooka na Ulima Zahara wokusatu Nakimwero Hadija wokuna na Bisunsa Sumayya bateekeko n'abalenzi bwe bati kati wookisangira yonna eri emamaaza okikukubye okikwanye oyagala kiwa mahale otuke n'ewaabwe ngeti munnange amanya ati nze mbogo bannange amunambogo my brother tosirwala bano baganda bange asooka owokubiri gwe sikumanyi kati nkuwoowo oyagala toyagala ebigwerawo kati waba agana arekeyo ng'ogende walala totwala omuntu ajudde byabuwangwa mu muntu ojaleeta ebizibu mu famire wano mmange wano mwera Australia omuvubuka yaŋŋambye yawasa managala taase batulemesa abantu nze nkubuulira omuvubuka yaŋŋambye yalina omukyala gwalina omukyala yeddira kasimba akabirongo ate omusajja yeddirango akabiro simba olaba maashi eyo kati atuuka akwana omuwala amwogereza amuwase omuwala mugamba tuli ba Luganda mutabulisi yamugamba nze bisibimanyi njagala kukuzaala mu baana kufule mukazi wange tukkirire bakoze ennika era mwinamu omwana omuvuko olwakinga namugambye musajja gwe tobanga olina ekizimbe mabegeeyo towa kizimba gugwe era fujiro wakolero nga ddene okuwasa mwannyoko nangamba seeka sirina nemugamba naye ng'otegeera nti ntegeera nga njagasa kituufu oba yagwa ku ddalu nangamba seeka obulamu bwenina mu mwana muwala oli bweyagaza kasimba kungo olaba maaki eyo kati bagenda ozaala omwana ngango supa lwaki oleeta enkima kungo tolesereze mu famire enomboge eno nkima bikwatagana ebyo bijja enkima enyiiga nawe ogimanya ate emboga eyola buyozi omukazi wa mbogo wakyaka nawe omumanyi kyokka goli wa nkima wekunya bwekunya tajja madda nja kukubanga emboga eyogedde atoddamu nereeta mbogo ku mbogo nga ne mukambuula mama jamada nkuya nange nkuyoola teri anyega munne ne muli awo batugana Kulani yabatadda nve masappe ono yaddira musu nawe oli wa musu pamba n'omusu ku musu muzaala abaana nga misu ne muli awo muleka amasavu wanayi musawo gwe aluuna ki omusu gwehoyima ate gulina ekyaggwe Allahu akbar basiraamu bino ebintu tubijjemu effujjo n'amasappe n'Obuganda simanyi Busoga simanyi Bugisu n'Abagisu balina ebyabwe n'Abasoga balina ebyabwe kati buli munyankole naye yeetereze mbuki togezanga n'ogaana okwasa gwenene muziro ogumu munono ati mama wambwa ati kati ate goli wambwa ebyebiki ebyo mbwa ku mbwa mugende mbogole ani abaganye mvubuka wallahi wantu ni wano waseka Bakari wano mvubuka yaŋŋamba seeka nze ndi wambogo mukwano gwange nga seeka ndi wambogo omuwala namwegomba ne mwogeza paka utatuuka ewaabwe n'omuwala naye wambogo omuwala munywevu yasoma ku Kulani va kubaana bayasaluna alifu beteesa abaana bekwesa yabo si beeba bamunaku zino bano baveeko yagaana yakomawo ku alifu agiyita wanu ng'oyo otwala wa n'omuwala yasoma ku Kulani n'ategerako akatono ku mateeka ga Allah kati olunaku lwanika lutuuka omuvubuka bamuyita yajjaawo ow'omuwala ate ngenze yombirina mu obuzibu ya mukyala omuvubuka ng'agenda batuuka mu maka alhamdulillah maka masiraamu tata musiraamu mama musiraamu poza abasiraamu ababaaya mu kwanjula amannya awo nga gonna amannya ag'omulenzi mannya ga mbogo
ng'atama kagalimu embogo tebajeddira bagisulako Allah nga bo bennyini embogo ne bagamba teri kigenda kukolebwa ono mwannyoko akyogera ekyo abaana kusala zuhuli n'ebyogero bimanyi mwannyoko wange musajja atu yali nagwerera kyokka hadisa zirina aya zirina muzeeyi amugamba nti ono mwannyina amutaasa alayisiza ku muwala gwagenda okuwasa munywevu omuwala yagamba mama ne taata nti mama ne taata mukula nti ebiriimu bye muŋŋamba ono gwe ngenda naye omugana nziruka ewaka bawunzika babawooye yaŋŋamba seka tulina kati omwana omu omukwano gutuyisa tulina kayisa nnyo ono bwankwatako we mukwatako we mpulira essanyu mbogo kuki kati gwe bazaala yeki supa mbogo eri awo muve masappe mmwe bakyalamu muterere bamaama muterere ku dini ya Allah wallahi mutabani wo waleetanga omukyala gwagenda okuwasa ng'oli wankima omukyala alese wankima togezanga n'omera masappe n'amalala mu dini ya Mungu nti ono omwana omwannyoko tomanyi baana b'ozaala ku myaka gy'olina tumanyira abamwama we gwe simanyi mmange nze ntegeera ku myaka gye nina simanyi mmange manyi ne weekoma ssebo Mungu alina we yaŋŋamba pambana nze mbagambye n'obudde ndaba buwedde nayo bane saba Allah atuyambeko bataata abali muno nga bibakosa simanyi kyabakolera gemaki wa hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum tuflihun eyo kitabu Qur'ani Muhammad nakikusako nga kyamikisa wa hadha kitabu anzalnahu ilayka mubarakun fattabi'uhu mukigoberere wattaqu muti Allah mucho oba oli awo nembera mbe okwesiima ddala Qur'ani mujagala mubakyala Allah byabaziiza okuwasa mwebali nekyoko ekibuuzo waafa okkiriza nakusikira ku maali lwaki mutumye emitwe mwannyoko kati ofudde munange nze tata yaŋŋamba ne mutabani we beeramu ku magezi biri byali byakweddira si bya bugagga fuluma kati bane nga Arafa yetaga basira nga tebalina fujjo liriwa ebyo Allah tabyagala Allah yagala bino ddala anasiba Arafa Allah musonya amazambi ga myaka emeka alina kubanga musiraamu ddala omushiriku tageze nasiba Arafa okujjako nga avudde ku mmindi oba yizi oba katika emikisa oba okusamira oba abalongo nga abookizza obanga otya n'abalongo mu nnyumba n'osaleswa n'ogamba nti swala ntuufu wallahi ebbanga lyona malango olina kyetogeddeko ekyo mu nniya yo nkasiza ddala nti omusiraamu ayabya olumbe tugamba nti emyaka gyona malango osaala ku lisaati yakolebwa bawalimu wakitiibwa n'obujuzi obwajjira ddala tugamba nti togenda kusala swala ekola etya wakati twagamba newuzi ebeera ki era twaga mushiriku newayasima n'agamba alhamdulillah tugamba tutya omushiriku neyasimula n'agamba alhamdulillah nga manyi nti mushiriku mugamba mutya ati Mungu yahadikumullahu wa yuslihu asobola ogamba alhamdulillah gwe wayirizi alhamdulillah yaki kati ahafe tukuddemu kisebo fe abatali bayirizi nti yarhamukallah Allah akusaasireko ki gwe tugamba kimu yahadikumullahu Allah akulungamye n'embeera zirongoose akujje muyirizi akujje mukusamira era fe tumugamba n'alhamdulillah agireke wayasima excuse me bwe bubwe amusole bwe bubwe bina bikole ki abireke okutusanga avudde mu kusamira tusanga avudde mu kwawula abalongo tusanga avudde ku sente nganda n'ebisigadde ng'emubirina wamalina katika emisaniko omukono tulabe waleti singa tugala waawo nti kati buli afuluma twagala kuzuula waleti anti kyekyantamya ekisajja ekyo kino olugezigezi ibaba akijjawa muno kyava bugere mbiri kigende bugerere kino kikebera abeeyo kumba oyo manya nti musiriku era abali bonna amaleka naga ajijango ng'oyomba nnyo ntaza bulungi saba Allah tuyambeko wallahi atusasa obushiriku wamu n'abaana baffe Allahumma amina tumalize insha Allah onakura Arafa tulusiibe tugambe nti nabbi yagamba nti onakura Arafa ina lusiiba Allah musonya mazambi ga myaka emeka oguweddeko n'ogujja muki n'ogujja mu maaso ekyokubiri onakura Arafa
luliko edduwa esabirwako oba oli awo yajja mu sunna nga nabbi yakola atya yagisoma alayhi salatu wassalamu egamba etya la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kanjidde muko la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ogwokusatu gwe gusembayo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir eyedduwa nkasabuli omwa akola ki onakula arafa bwerutuuka eyedduwa gisome from morning up to where oba olina ekikutte kyonna gwe aruna oli ku picha ovuga la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir omusabaze nakuwa mukono bigambo bibiri mama wa na suti 12 la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir omutemi w'ennyama kilo 3 la ilaha illa Allah wahdahu duwate kuva ku muki kati bana baleeta olugambo obadde ogambo tali salongo munange la ilaha omutete muli makulu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku ekintu kyonna kyokola ki oba oli kutambula mukuba weka la ilaha illa Allah kwolwo ogwekeddalu ya la ilaha ebigambo ebyo bitegeeza kinene bijuddemu okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mujudemu tawhid kati kiba kiri omuntu okubyagola nga ate afuuwa emmindi kwa tebimugasa obudde bw'essimu buwumuzi bweko olunaku olobere ku la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wona wobeera bakale mpulira bulungi obanedda oli makanika okanika wansi mu yingini oyiguddeyo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ekyokubiri ekisembayo olunaku lwa arafa lunaku lwa dduwa Allah subhanahu wa ta'ala mu biro byonna ebikola omwaka hata ne mu Ramadhan Allah kachiro ate wallahi kuna kura arafa Allah kamisana kusama udunia misana teke wallahi la wogeno wanike mikono wakati muzuri nga Mungu yasedda aliyawo la wo musabanga akulaba ngera wabadde akulaba nate wono kyanjawulu akiruka omudduwe yarabya musaba Allah wange motoka mukole bichi Allah wange kino senti Allah kitufu omukyala ankube wakeyo nesimanyi lwaki Mungu nkondezaamu buli wenzera yankube empinejo yankube emiggo Mungu nsaba ngondeze olaba Allah omwanjulidde baba chapa bavekabo mwamu mugambe omukazi sakuba sagusaleta mukazi wakunchapa naye anchapi nini nkovu Mungu ujimulage nga atajirabanga tese bulungi Mungu aje kati omuddu wankamkolecha kamukyusizemu tese bulungi banange kati unaku lwa kusaba mwenna abalina ebizibu nange Allah musabe kunaku lwa arafa esola yonna wamala subu itandikira wo Allah mwanjula ebizibu ati Allah wange wekitiibwa anasaba Allah kunaku lwa arafa nenaku zonna Allah osooka kumwanjulira ku birungi byakoledde nga nabbi Yusufu yamwanjulira yavuga ati Allah wange wampa obukulembeze bwa Misiri wampa okuvunula endooto gwe watonde eggulu n'ensi Allah wange gwe mukumi wange wendibava mu nsi ne mukaseera nga Allah nva mu kabuli ne mukaseera ngo njamu omwoyo ne mukaseera ko bulamu Allah gwe mukumi wange Allah nkusaba ontwale nga ndi musiraamu nawe Allah bwote womunyunyura ng'oli mu nsonda ti Allah wange ow'ekitiibwa nkwebaza omukyala nina n'abaana basatu ewa banna Allah wange ow'ekitiibwa nina entambula alhamdulillah Allah wange na kino kirina ne Allah wange ow'ekitiibwa kisigadde mu bizibu byange byonna ekituufu Allah sirina poroti mpangisa Allah mwanjulire tusabe Allah kunaku lwaki tusabe Allah kunaku lwaki saba Allah ateeke mbana yanukule duwa zaabwe Allahumma amina wanjambire obudde mukama wange angambye obudde subhana basima